kakati mwabavubuka senior 4 senior 6, I want you to start asking those politicians hard questions. Kubanga omwaka gwe tugendamu gwa 2026 campaign zijja kutandika 2025. Kati bagenda kujja nga babalimba buto, babazinira amazina, babawo obusente sente. Kati mwabavubuka mwe njagala mwaba abali mu senior 4 myaka 16 17, abali mu senior 6 18 19, mwe bano bazadde bamwe tebabalimba limba tituwe gundi akalulu. Kubanga abazadde bamwe basinga bagala mwenge ba gundi yatuzikirako. Mutandika okulonda abakulembeze nga mutandikira kuba kansala, ba meya, bachia person simanyi thiri obikyaliwo simanyi na kumanya. Newe ebiri mbawuli abamagombolola. Bano ba MP paka kuba president abali babesimbyewo. Mubabuuze ebibuuzo ebizibu nti ffe ng'abavubuka abasoma nteekateeka kize muyina ezigenda tuyamba. Kubanga ekisooka gavumenti erina okusaawo policy enkola esobozesa abaana bano abavudde ku university okuba nga basobola okwewola ssente ku interest rate eya wansi. Kati katoka abagezi bokka mwe abasigadde temujja bitegeera. Mwe baana mwe mbabuulira waliwo ssente eziriwo, naye ssente ezo tulina okuzirwanisa. Interest rate mwe mutuuke ku myaka gyammwe nga mutandika okufunamu, kubanga bajjajja bammwe, bamama bammwe, bataata bammwe bawa omusolo. Start asking hard questions. Mulekerawo okudda mu kuzanyaza nnyo okw'ekisirusiru okw'abaana abato. Senior 4 senior 6, you have grown up. Campus, you have grown up. You can think. You can think. Nosanga omusajja omukulu nabba ssente z'Abannayuganda nena alyoka adaalimba bwe yeepanka bw'azimba najja mu kyalo kyammwe nze kwesimbawo n'abawa obusente sente abazadde bammwe bawa obusente sente ne batunda eggwanga bamugulidde bwakata n'awaayo eggwanga. Mutegedde nti gundi mubbi bwino waali akyatugamba ki? Otugamba ki? What are you telling us? What point do you have? What point are you driving home? You are not credible. You are not a person of value. You are a thief. You are corrupt. What are you telling us? Abavubuka njagala mutandika ebibuuzo ebyo. Nsoose n'embaga gavumenti erina okusaawo enkola. Bano abaana bava ku campus basobola okufuna ku busente obutandika bizinensi. Gwe kasita obeera oyize ekyalaani, oyize okusiba abantu enviiri, oyala kutandikawo ka saaluuni, bababika amaaso sente gye ziri. Nja kujja wano nziba buli gye ziri mutandika ozinoonyaayo. Yes, nze kati natuuse dda ni mu birala nnyo. Nze natuuse dda mu 2026. In fact njogera 2031 nze kati Lubowa kati. Bino bye mbagamba nabyogera 2031. Mutandika babavubuka ne bakyusa endaba yammwe y'ebintu. Mutandika okulondoola enguudo zammwe. Mutandika okulondoola amalwaliro gammwe. Mutandika okunoonyereza batuwa ssente ez'amasomero gazimba zaalaga wa genda noonya kansalawo, noonya chairman wo 5. Muve ku bantu bajja mu mikolo ne babazinira amazina. Hey, honorable kansala ne mukyamuka. Nze si kyamuka kyovola nsi kyagenda mu mikolo egisinga gya politicians. I don't go there. Kyovola nze nalonda mu ba politician ab'ensonga abakutte ku bantu, abasakira abantu, nga bwabeera ewantu agenda abasakira. Agenze mu nani government ogundi
organizations asase abonze benjagala sibano ate mulekerawo buli munalondanga bakansala ba MP ba chairman 5 nga basoose bagulirira bwe banagenda mbifo ebinene ngamba mama abavubuka muntegeera kati mwaba senior 4 senior 6 university nabana abavubuka abafe bano bakubibwa buloka ababoda boda abaana abavubuka bakyali abatatu tawo myaka 18 pa kwa 25 kati mwebe njogera nabo kasita bagezaako ne batandika okulya tebagenda kuddamu kasita baba wa sente tebagenda kuddamu kudda ekyo nakyogerako naluli temubasaba mubaleke mwe mubagambe ogenda tukolera ki bw'atandika okubanga mumulonzi nga talina kyabakoledde temugenda ku mikolo gyabwe mubaboole nabana abaliko bw'aba talina kyabakoledde sigamba nga sekinnoomu njogera ku projects ennene za gavumenti alobinze mmeka abakoze mulimu ki ng'abavubuka so gavumenti ewola sente ekyo gyeziri ekyokubiri gavumenti erina okumakinga sure bavubuka mu mpulirize nti tufuna education system etuyamba. Those are the hard questions. Nimba abasomesa abaana bano why them tanga basomesa mulyaniko babira mu kirasi mbakyusa obwongo abaana batandika okusoma ebintu byebategeera ebiso bayamba mu bulamu obwo maaso ne tulina abaana basomye tebala kyakola basoma bifu Canadian Cement Breweries nasoma biki ebyonzi nonya manya yiga tegeera yigiriza abavubuka mutandika okweyigiriza ebintu ebyenjawulo engano egula sente mmeka bakuli kyotandika okukola interest rate eri waggulu sente zandiyambye ku bavubuka ezisinga tebaziraba nabuno we baali tewa price development model buli bajjano ku radio basiba basoma abugundi yabbye era muonanga ngenze sirimba buyinza nandi bakutte ne mbasiba ne mbocha ne bocha people are crying babu nabona you are busy eating their money so abavubuka mwe mutandike okubuuza ebibuuzo ebizibu temukyamuka lwa mwenge temukyamuka nusu 10 temukyamuka nti lwakuba gundi omanyi waliwo simanyi ono leader ono simanyi ye leader era ono tumwebuuzaako ensonga abo bonna abagulagula dda tebakyalina nsonga ze boogera mwe abavubuka mwekolemu omulimu mutandike okubuuza bana byabufuzi ebibuuzo ebikakali mutandike nene babalimba buli kanaku oli bwazuula nti kati Bobi Wine aliko amasannyalaze ng'olwo agenda mu nuupu naye nga gy'abalimba Museveni mubi ayogera ekyo naye ng'anoonya kalulu talumirirwa mmwe anoonya kalulu era olumuteekayo be bano ba MP b'owulira yagendera ku nuupu n'atuuka eri n'ayogera bya kisiru olina abagamba muzeeyi abeewo naye nga alina ekyanoonya omwo naye mwabbira muzeeyi abeewo olumulonda abane mwatugamba tulonde NRM naye nga tetukiwukako ebyo ebibuuzo byenjagala watugamba kasa tukulonda nojja ku kadi ya NRM President Museveni ajja tumalira buli kimu. Let's go back kati bana abakoze obulungi mubazzeeyo abakoze obubi mubasuule mwe abavubuka mwebe bengamba ekyo kibagambye nga mukulu wammwe manyi bana byabufuzi bajja kunkubira amasimu babadde bankubira weekend yonna Lubowa ennaku zino obuusa abantu si kubabuusa muganya obbayamba muganya okutunulira ebizibu ebiruma abantu kati kanzukuse guno omulembe guno bana abavubuka bana ab'omugigi omuto era ne ku social media platforms zange ngenda kutandika kusomesa abavubuka tukoyo tuwuddisa no tusiriwaza
mulondere yale ne mugironda ogenda okula abalondere yale basinga n'okkaaba kati olinaja era people power our power people power ne mulonda bwatuuka muwulira trip simanyi ninyi agenze ennyonyi temumulaba mu parliament aliyo ku kitundu kyammwe bwajja bevuma ku mikutu balina obukutu bwabwe obwa WhatsApp obwo babiranga mu kwevuma buli kaseera. When you go down gwe mwalonda ku people power talina kyabakolera. People power our power people power Kyagulanyi abeewo ye president aliko bamubba akalulu nga mukuba enduulu naye nga ye mutima azze kubba abo tubalabisizza muzeeyi abeewo naye bwe kituuka muzeeyi abeewo government program kizazze ku kitundu kyammwe basomesa emyoga mugifunyemu omanyiza enkuba saidi zonna Paris development model mugifunyemu muzeeyi abeewo NRM ju nga mulonda batugambye ono ke tumulonda baba abantu babuuse mutandika okulonda ababaka oba independent oba NRM oba nupu naye nga wansonga nze sifaaya ni gwe muleeta naye nga wansonga tewali asobola kuba power ey'abantu abantu balina amaanyi balina obuyinza mutandika okusituka mubeene bidi mutandika okulowooza ku ggwanga lyammwe kubanga ensi yaffe engagga naye bano abatonotonotono be bagiridde ne bagimalawo bantu bange nze Lubowa Kyemba